tugende dijja tugende mu maaso 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tuli maaso kati neebuuza lwaki bo bagikoze leero oba ebeera bifo afuta oba bifo so sikitegedde era bambi abasuubira okukola birthday ndala mulabi kuba kati akabadi kaguddemu tekyali kala oba mukitegeera. So baganda bange mbasaba tubeere mu mbeera nga tufunamu nga tukolerera okubeerawo kwaffe bulamu. Njagala oteekemu ssente zo tumanye nti olinye transport ovudde Luweero nga ne omanyi wojja omujjirayo tutuuke Luweero ngambe nti ha olaba ekikakanya wane mpazi bayitawo enegundi Nimrod yekola Nimrod tugikoze tutya okubeera nga tukola kitufunamu nga ffe tumutegekera Christmas ngeyo nina ebizibu munyambe nange neetaaga okukola ebintu we bityo so tuleme kubeera nga tuwagira bwagizi muntu gwe tutafunamu. Obudde butuleka bwe tukula ne tukula nga ffe tulowooza nti tuli mu bulamu. Nze mpagira luzinda ofunamu ki bakukubye eriiso mbaolwana lwa luzinda nothing you're gaining. Nze waliwo omukulu bamuyita mukulu David Lutalo abawagizi be abawa naddala nga akutegedde nti yeggwe akuteekamu akuwa nagamba anja kuwayo visit nakuwa ate ffe njagala tusukke ku ekyo nga buli muntu muneeno yenayina obaani ng'ofunamu munze leka tukamente kuba muli mujjiwa biwata naate yo tebawa tukufunamu sebo ekandi tudano kuva mwaka guli neguno n'obujja tukufunamu. Okay. Yes, ati nze njagala muvuge emmotoka abamu naye ate njakyogera kubanga nze badde nnyo mu wealth creation kwegamba embeera ez'okwekulaakulanya mu wealth creation batugamba tonkolera you are a boss we boss wani wa brand name kitegedde gwe boss waayo nti bwebeera ngeka naawe ogenda kukkana ki kukkanayo bwe tuba tuli mu mawanga ago amalala ebyo bye muwulira nti Woolworths Selfridge n'olaba nti Greener something no Rihanna not Greener baali bantu be baakulaakulanya amannya ago there were teams nga mmwe we muli wano wekitegedde ne bagenda nga bakulaakulanya ki amannya ago ng'ekikola ekyo kiri ekintu kimu waliwo aboogezi abasoosa bakyogeddeko it is respect. Tuli ku mazaalibwa ga myaka emeka? Myaka kati 28 kati 28. Omuvubuka alina ku myaka egyo yandibadde ng'alina omukyala manyi lwaki mbadde sinabakuwasa kwebiro byange mbadde sinabituukiriza naye kati na South Band tulina projects ezenjawulo ze tuli mu kukola enene so kitegeeza kati neetaaga ate omuntu ambeesabeesa nemu obutabeera na good load nene so omuntu we mulaba naye tetunabategeeragana bulungi tannanzikiriza. Omukyala waali mulaba ajja waali mulabalabako eyo qualities kizaalina ez'enjawulo ezakusikiriza oli asinga obulungi mu bakazi bonna mu nsi yo naye lwakuba tannanzikiriza tannanzikiriza naye nga nkyamu kuba bigambo mukuba tabiri banga kyeri omuli omukubidde tabiri myaka kati girimu ebyo naye yagaana okukkiriza simanyi lwaki agamba mu ndi muyimbi ndi mujaye gyolifa abayimbi tetwagala muveeko ofuna omulala banyinya bwala bakwagala nze gwe njagala ekisinga okunoma bwe mulaba I feel happy
mulaba I get money. Bwe mulaba ofuna sente. Muwala ki oyo? Mane muumu. Ate tunga tomulyangako. Wakakitegeeza. Mugambire mu kamera wano akakasente omwagala. Bekyobamanya nkwagala nnyo akyasoma naye nti mwagala nnyo. Si mwana muto yakyasoma. Akyasoma ali university. Sooka omudescribing. Lwaki badde ki? Abantu bamanyi ekintu. Munaamuba.